omukulu bimukwatidde eno olunaku lwali ali ku mukutu. Yes, tuyingidde ekibayita ekiyungu mpola sika eri eno. Yes man, tuyingidde ekiyungu kino kyebayita ekiyungu. Bakyefu bali basatu kyebayita 3 in 1. Guno omukolo gwe tuliko olunaku lwaleero bannayuganda bagulaba ne bannavulaya bonna n'abantu bali ku mukutu guno gwenkola video kosa ne start program ekigunda kanyulo kankola video. So olunaku lwaleero muganda waffe Sugida je baliko taata kansemberere ddala side eno nga tuli ne bachefu mpola bachefu ndowooza oba ogenda tuwuzaako ne bachefu nga bwe bali bachefu ndowooza tutandike side eno nani ono bamuyita Chef Rajabu. Yesebo. Ono bamuyita Chef Yekin. Yesebo. Amanya yenze Sweet Kid. Ngera muzze wano ku kye bayita Pillawo House. Yesebo. Okubalaga nti eno bagiyita Pillawo House. Kansooke nkulage sokolete wano nkulage kati Chef adde wano tulabe ka Pillawo. Okalaba? Yesebo. Basmat. Otegeera ekikoko kino ekyamaanyi. Yesebo. Otegeera ekifyo kiraba? Yesebo. Bojja wano tukuweera ddala Pillawo n'olyoka weggwera. Yesebo. Otegeera? Awo we tulisaawe. So tutunuulire Sugida ebintu bino. Kasooke nkusampolingeko soko mpeeko. Leta yeso one. Leta yakasowani. Soko sampolingeko muganda wa. Ka Pillawo kaako. Bakalya na ngalo bakalya na foko. Lya n'engalo. Mmere ya Busiraamu. Eno mpeke ya Nabbisewo. Owa kamera soko kwatemu ojja kulya. So mumbe Sugida. Kintu nga kyamanyi. Investment abayimbi bali mu kudawo n'enjala ebaluma. Muzeeyi tannabasumulula naye gwe ate okoze ekintu ekyenjawulo. Kitandika ddi kino? Leero wetuwezezza omwezi nga tuguddewo omulamba ninga ngizimbidde byonna nga establishment ngizimbidde emyezi ndooza ng'ena. Emyezi ng'ena? Yes sir. Ng'okirowoozaako? Okuzimba. Foundation yakyo? Yes, because mbadde nina okuzimba amafumbiro 2. Kati lino fumbiro likola local food, likola Pillawo, likola emmere nganda amatooke ebiki byonna. Then waliwo ne lya fast foods. Otegeera? N'okurinovating ekifo kyonna kyonna okituusaawo w'okiraba nga kimasamasa. Kintwalidde emyezi ng'ena. Emyezi ng'ena? Egya lockdown. Emmere eno ogiyiga okugifumba taata? Kuba bachefu bakuyigiriza bagwa bayigiriza. Bachefu bano. Be basinze okunkwatamu era nkukakasa ngenda kukufumbira na Pillawo nga onfunye mbuddo obwange. Kakufumbira okatye. Okay. Yes, so mbero kombulire okawulidde. Pillawo sikabi kalungi ne anjaga tugende wali ku meza tuwayewayemu abantu bade mutubuza Sugida. Sugida ali kuki tukenda kuwayewayemu era kikanga 2 kwa 3 mutegeera ali kuki already investment esooka agikulaze. Wao ne sweet events tugenda kwogera ku bintu bingi abaana bateekateeka ka Pillawo chefu bateeka Pillawo eri ku meza tugende n'omukulu tuwayewayemu tulabe byabadde ku ka apron kakunyumidde. Yesebo ondaye wenyumye oba smart katwetolevu tukomone Sugida mpola nakulaze dda bannayuganda kiki tuliko abayimbi mubeere bayiiya bannabitone mubeere bayiiya si bayimbi bokka naye nga mu mbeera eno omugendo guno gwe tuliko ogwa 2022 iswaga lyajja naye nga n'okukola mu nsawo beera ng'olinamu akantu. So bambita King of Analysis CEO RP Promotion okuva ku kibese Star TV ne Metro FM kosana kanyumero kavaako enkola ya video wali eri mu program ekigunda then ne ku YouTube tulina channel yaffe n'enkola ya video nkwaniriza once again olunaku lwero nakunyonyodde dda nga tukuwa intro tuli ku Pillawo House Makinie. Pillawo House eno ya mukulu gwenni naye wano gwe nakulaze dda mu fumbiro nga yeetala asobola okuba nti akolera kamera kalungi. So negatako okuba nga tujja kuwayewayemu nga tanajja mu Pillawo kano abadde kuki bangi badde mubebuuza muganda waffe Sugida ali kuki era olunaku lwaleero njagala okwaniza taata once again bannayuganda ddamu babuuzeeko mu ngeri y'enjawulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaman. Mugamba mutya mwenna bannayuganda. Mugamba mutya mwenna baganda bange. Mugamba mutya mwenna abawagizi bange abampagiridde emyaka mingi nnyo okuva mu 2025 gy'emyaka 15 nga mumanye erinnya lyange. Allahu akbar. Mukama mwenna abawe kye musinga okwagala. Amanya amatuufu. Amanya gange yenze Serwadda Musa. Ndi musajja wa mpologoma ate nga ndi musajja musiraamu. Oli musajja musiraamu. Assalamu alaikum Seeka.
Alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So olunaku lwa leero tukusanze ku Pillawo House. Yes, sir. Obulamu bugamba butya Sugida? Obulamu Mukama abadde abutaddemu ekyensinga okwagala. Esebo. Abuwadde, abugabiridde, abukuumye. Ankuumye nga ndi mulamu. Esebo. Tutunulira obulamu buno akuumye ng'oli mulamu myaka 15 ng'oli mu nsiko y'okusanyusa bannayuganda abakwagala badde bakusibwa ku mutima obaddewa. Emyaka gino naddala egisembyeyo ndowooza emyaka ng'etaano tubale 5 tegeera 5 emyaka ng'etaano natandika mpolampola okugamba akakati sigenda kufulumya nnyimba otegeera kansooke nconcentratinge ku biki ku mirimu gyange emirala Katonda gyansobozesezza najjo okukola ki okuteekawo naye nga kyenyala okakasa omanyi nina gye nayogerera ebigambo ebimu abantu ne bankubira amasimu okiwulira ne bankubira amasimu ne bakola comments ku social media buli omu ng'agamba nedda towummula kukola ki kuyimba waakiri tuwengayo oluyimba lumu nga at your leisure otegeera mu kiseera kyo njagala okukakasa abannayuganda saawummula kuyimba nawummulamu okuyimba. You took a break, a musical break. A musical break otegeera kubanga music nze ndi explanation this description ya music otegeera music andi munda andi mu musaayi nazaalibwa naye nayimba okuva mu nursery otegeera buli level yonna enene ey'obulamu bwange nzize enkola ekintu kimu kuyimba so sisobola kugamba nti nawummula okuyimba nawummulamu okuyimba. Tutunulire jana ya music nga tunajja ku business yaffe tulese wano naku lwaleero Sugida. Jana ya music eno watandika otere watandikirawa kati nimu abadde tajjukira abadde erabiddemu Sugida yatandika mwaka ky'ogusamba akaji era luyimba kyo lwasamba akaji okuyimba nga bwe nkugambye natandikira mu nursery nenzijangawo nonnanyimba mu school choirs okiwulira nenyingira secondary onanga nyimba nempangula zi competitions eza music otegeera zonna buli gye baategeka ne bagamba nga mwendi ku myaka egyo nagiwangula naye nekola ki nenyimba mu club ecstasy nemberayo nga MC ate era nga nyimba nenyingira mu club souk nemberayo nga MC ate era nga nyimba nenvaawo netandika okuyimba commercially mu mwaka gwa 2005 yes. Naye nga nasooka nenkola oluyimba lwange olwasooka mu 2004 otegeera baali baluyita Nyongera otegeera okusamba akajja akatuufu ne kabeera nga kaali ka 2005 Mama Brenda nawo nenkulukuta nendyoka nkuba zino nenkuba ziri Mukama Katonda nanyamba nateramu omukisa paka we natuuka neŋŋamba nno kaakati kampumulemu. Mama Brenda oyo omukuba mwali babiri oba wali omu netuwuliramu introduction ya mulala naawe okusamba okukulukuta kwali kulala oba okuwoomereza kwali kulala? Muganda wange Mosh nga DJ otegeera ebiseera bye yali nga DJ nedda DJ ye muntu omanyi ekigambo DJ si kya Luganda Doctor of Jams oba DJ si kya Luganda ekigambo DJ DEEJAY kyekinyonnyola ekyo Mosh kyakola otegeera okuchantinga oluyimba because kigambo kya Lujamaica kuchantinga oluyimba otegeera nateekawo vibe kati eyo ye DJ kati nze ayimba obuyimbi mbeera Sinje kati Mosh yakola ekya DJ nze nenkola ekya Sinje otegeera kati Mosh nga muganda wange ekyo kyeyakolako ekyo kyali kimala nekyambusa oluyimba ffenna ne tutandikiraawo.
tujja mu lugendo lwo okola music n'ennyimba ez'enjawulo ezakyaka naddala omuyimbi nina gye nali ntambatambula ne bagamba omukyala yaŋŋamba Rupi nze nava ku emikolo n'embaga olunaku lwaliro Swigida oba Sweet Kid yannyimbira emikolo n'embaga ebiseera ebyo otambula osinkana baani mu lugendo lwa music ng'ovaawo ovudde ku Mama Brand okoze ennyimba endala awo tukulengera osinkana Bebe Cool n'abantu abasigadde Juliana n'abasigadde Irene obasinkana otya abo bayimbi nange ng'omu benneegomba otegeera bayimbi benneegomba kati kankuwa ekyokulabirako nze nga sinaba kumenya muyimbi yenna yenna mu Uganda nsooka nemenya abayimbi aba basatu omu bamuyita Dr. Jose Chameleon owookubiri bamuyita Bobi Wine owookusatu bamuyita Bebe Cool abo ze pila za music wa Uganda naddala generation eno okiwulira era abantu tebabeeranga eyo ne babalimba ekintu ekyo abo ze pila buli muyimbi yenna yali agadde nnyo okukolako n'abo abasatu Katonda yannyamba nenkolako n'omu otegeera nali mulabanga movie otegeera nga mulabanga movie Bebe Cool nali mulabanga movie because actually ate ye like mu industry ate ye epitome wa showbiz kati omuntu yenna ine n'amanyi showbiz tasobola kwewala Bebe Cool otegeera bwe kityo bwe kyali era neŋŋamba nedda njagala nkoleko n'owakabi muganda wange oyo wakabi ate ekirungi bwe namubuuliramu ne muyimbiramu n'oluyimba n'agamba very very good tulugende maaso tuluyimbe so olugendo ng'otambula ebiseera ebyo Sweet Kid omwayimbira promotion strategy yali etya kuba ennyimba zammwe temwakalubizibwanga nnyo music waayaba omulungi ndowooza okugulirira empewo oba okuzanya airplay kyaliwo njagala nkubuulire kino bwe nkiwulira n'okiwulira okiwulira bwe nkiwulira kinnuma ekya airplay bwe nkiwulira nga bambi omuyimbi ekyo kyayitamu kinnuma nonno nnyo kubanga nze ngenda kuwa ebyokulabirako nti nze oluyimba lwange olwakola hit olwa Brenda nalukolera emitwalo 5 egy'Uganda jokka okitegeera nakola omwana yali ku computer Alan namuwa emitwalo 2 Alan Okia nenkwata emitwalo 3 nempa eyali ku computer mu Little Red na voicinga okitegeera bwe nvaayo nenkwata oluyimba olwo nendutambuza ku radio station zonna nga ziru receivings Mr. Elvis Sechanzi bossi wange oyo gwenjagala ennyo okiwulira yaŋŋamba bugambi kwata kamera ziizo genda okole ki video wallahi sigenda kulimba saateekamu yadde ennusu n'egyo mu vidiyo eyo yadde ennusu neki n'emu kituufu nti it's now so commercial otegeera it's too commercial naye tetuteekeddwa kutta ingredient eri ekirungo ekitambulira ku music oyo nti tunuulira omwana oyo otegeera okulafuubana kwalafuubana bwafuba okulaba nga mumuwulira okitegeera bwafuba okukutuusaako ebigambo ebyo naye njagala nkubuulire bambi abaana bangi kati talents zifudde ne bwabeera nga star ekyaddala saawa eno batono nnyo abasobola okikola ki okimaintaining otegeera kuba kati ne bwobanga olaba kale katugambe okay fine ensi emuvinze nnyo okuva bwe twatandikira okuyimba let us just say that naye kati bwabanga omwana akwata miliyoni 15 n'aziteeka mu vidiyo okiwulira mu vidiyo amazima gwolowooza akola biki okutuuka okukola vidiyo eyo otegeera bw'abanga agikuleetedde ng'atobye n'agituusaawo at least kyosobola ocontributing eri industry muzannye
muwe airplay. Swigida tutunulire ebiseera ebyo wooyimba wakola ennyimba ez'enjawulo erinnya ne lyambuka birungi kibi wafuna mu hit ebiseera ebyo nze buli kyennina siyingirangako banka neneewolayo sente buli kyennina nkyataakinga ku music otegera buli kyennina nkyataakinga ku ki ku music ne bw'abeera mwana wange wandongo namufuna lwa nsonga natambula amawanga kituufu otegeera natambula amawanga nensangayo mukyala wange otegeera nemmanya ne tuzaala abaana baffe otegeera ne bw'aba ki mwana kati nze buli kyennina kyonna nkyataakinga out of music ennaku zino abayimba music omulungi tebafunamu ebiseera ebyo award wazifuna waziwangula yes naziwangula award ki wasooka okuwangula nawangula Palm Awards at the best upcoming artist mwaka ki that was 2005 2006 yes Palm Awards ebiseera ebyo ndowooza eza mukulu Lawrence Mulindwa ne Elvis Secha tutunulira tuvaayo eyo Sweet Kid okola kolabo ezimu ezakankanya eggwanga waliwo kolabo gye bayita siinaayo mulala love buli omu naagwa mu mukwano siinaayo mulala eno yalimu mukyala ki Juliana Kanyomozi okwatagana otya ne vocal bad eyo wa vocal queen nagambye nze abaakabi sibatya mbasemberera busemberezi kuba banyumira nnyo Juliana y'omu ku maloboozi ngenda kugamba kino olaba music wa Uganda nga bwe tugatta ebirungi byonna byatukoledde ngenda kwogera ekigambo kino music wa Uganda ate disappointinze nnyo okitegeera olwa atya abayimbi ba Uganda baakabi nnyo n'okusinga industry ya music ya Uganda kiddemu Sweet Kid abayimbi ba Uganda baakabi nnyo n'okusinga what the music industry eya Uganda kye offeringa abasinga statement ebayinza obutagifuna bulungi naye kankuwa ekyokulabira kolaba Rema Namakula bwe mulaba nga mukazi wattu atoba annyonnyole bannayuganda annyonnyole music industry ya Uganda nti lino eddoboozi lye muwulira okiwulira lisaana kubeera mu Grammys okiwulira nga music industry tekitegeera okitegeera nga tekola ki nga tekitegeera kubanga oba eri too narrow otegeera eri too narrow kati Juliana muyimbi wa kabi owulira gwe mukwate omuteekeko eddoboozi lyonna ly'owulira lyokola ki lyoyagala internationally ojja kuwulira nga likompiitinga okiwulira naye olw'ensonga nti music wa Uganda ali narrow otegera like alina mufunda alina we yeekutte wakyaganya ottuta okutegeera nze kanku ekyokulabira kulaba nze nkoze tours all over the world okitegeera like several countries ntambudde nyimbye otegeera naye si amazima waliwo kyesiri mu mativu nakyo nti endongo yange yange yakola ekyo kyenali nsinga okwagala ekole kyekiriwa sebo nze bwe nali nga ndika nkuwa ekyokulaba nga mu TZ otegeera nyimiridde ku stage ndi wali ne AY okiwulira nga Kenya wavuddeyo Juwakali okiwulira nga tubakuba endongo my friend nakuba endongo
ne bali banna Kenya n'Abatanzania ne bagamba we who is that otegeera okuva awo nalina okubeera nga ssebo ngikwata endongo eyo n'engisindika n'eŋŋenda ate ku stage ezisinga ezo zonna otegeera naye tutambudza endongo eno olaba Jose Chameleon oyo yalibadde ennyimba ze teziva ku MTV zalibadde teziva ku MTV not even MTV base no zalibadde teziva ku ki ku MTV why he is big like he's a good artist otegeera Shiba yalibadde azannya ku MTV non-stop back to back Juliana yalibadde ennyimba ze nga woolaba olwa Davido n'olwa Juliana lukola ki weluzanya otegeera nze sinnaba kubeera mu mativu nti endongo ya Uganda the music industry yatuwadde ekyo kye tujagalamu kuba tuli baakabi tuyimba bulungi otegeera ate nnyo osanga omwana kati nga Morris Kiria ng'ayimba n'owulira byayimba nga biki nga birungi n'ogamba kamulindekoko mulabe mu BET otegeera ogenda olaba nga tomulabayo naye se bw'oba okyali awo battle ranking ng'akoze eki nga yewuuyo okitegeera so mu mbeera eno Sweet Kid mwakolanga ennyimba ebiseera bemwakolera music music oyo n'awangala tugenda kulya Pillawo katuka tutunulire longevity oba music ono lwaki yawangalanga nnyo gwe mwakola then tumale tutunulire wakola album wakolanga single lwaki album ziganye lwaki single zitambula tumale tukomewo ku business y'olunaku lwaliro then tumale atunyonyole endongo akoma oba takoma oba katika business sente ziweze abyesonyo katuleka Pillawo kano bannayuganda tukomewo